mawulire gambuze nange Sandra Nabagali. Kitundu ekyokubiri tukitandise n'omulamwa gwe twataddeyo ku mikutu gyaffe gye mugatta abantu okuli ogwa Facebook ne Twitter era ng'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero gugamba nti osobola kuyamba otya poliisi mu lutalo lw'erimu olw'okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju. Osobola kuyamba otya poliisi mu lutalo lw'erimu olw'okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju. Tutandikidde ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ne Kisuule Badiru agamba obuzibu lwaki tetuyamba poliisi gwe akoze obuvunaanyizibwa ate gwe gwetandikirako kyova olaba bangi basirika busirisi si kugamba nti tewali kye batamanyi wabula basirika busirisi Uganda yatabuka kati okwewala ebisinga osirika busirisi awo bato tuyambye mwanatto. Tuli ne Nuwashumbusha Steven kansubire ensomye bulungi erinnya lyo agamba okugiroopera omutujju singa mwekengera kale webale. Malcolm Chelsea Sembusi ayise ku Facebook agamba poliisi erina okukolagana n'omuntu wa wansi okufuna amawulire agafa mu bitundu okuviira ddala wansi ku kyalo okutuuka waggulu ku district. Kale tugenze ku Twitter ne kansala wa Bobby agamba nze ng'omuntu wa bulijjo buvunaanyizibwa bwange okuloopera poliisi embeera gye ndaba nga njekengedde lwakuba ate bwe tubaloopera poliisi olumu yeesuulirayo gwa naggamba. Kale omugagga Hadibade ayise ku Twitter agamba nze Lule Simon Peter wano ku Metro Junior School nze ndowooza buli omu ategeezeeko poliisi bw'abanga ayina gwe yeeraliikiridde oba poliisi eteekewo ennamba ez'obwereere awangaale omwana wa Muteesa. Kale Simon webali kuteesa. Dr. Plus ayise ku Twitter agamba akageri gye kiri nti abatujju batera kuba bantu batamanyiddwa mu bitundu gye tuwangaalira kitukwatako nga abawangaalira mu kitundu ekyo okutemya ku poliisi oba abakulu b'ekyalo oyo gwe tuba twekengedde mu kitundu kyaffe n'oyo abasemba abatujju bakosa ffe ng'abantu ssekinnoomu. Kale Love Boss Kata ayise ku Twitter agamba poliisi yeetaaga okusomesa abantu okusoma engeri y'okukwatamu in case nga obutujju bukoleddwa awantu live straight outdoor. Kata kale abali ku mitimbagano mwebale kubanga mutugoberera mu nsi ez'enjawulo. Nicholas Sennyondo ayise ku Twitter teri butujju businga bwavo mu nsi eno. Kale webali kuteesa Nicholas. Malcolm Chali omukomezaawo badde namumaliriza. Kale mwebale nnyo kuteesa gwe ayina endowooza yonna gy'olina osobola okuyitayo ku mikutu gyaffe gye mugatta abantu n'oteekayo endowooza yo bannaffe bajja kuba nga basoma endowooza ezo mpola